Tuganza bitundu bya Hoima eyo waliyo abayindi bazimba essomero ne bazimbira abatuuze mu 40 eyo 19 naye kakati bwe bawo ebyabwe bagamba essomero ne baagala kulijjawo bazimbewo arcade n'ekifo baziika abantu baabwe. Minister omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja aduze kipayopayo okuyingira mu nsonga zino, agamba abantu tebateekeddwa kujjawo essomero lino kubanga liyamba ekitundu. Katulabe ensonga z'essomero n'obutakkanya ate obuvudde mu nteekateeka zino. Byonna okuva kuzaayo essomero. Sabbiti eno minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja yadduse bukubirire Hoima okutaasa essomero erya Hoima Public School lyatandikibwawo abayindi mu 1994 era bwe baagobwa mu Uganda gavumenti ya Idi Amin ne baleka essomero n'ebyaliwo wabula bwe bakomawo basaba okuddizibwa ebyali ebyabwe. Mu kiseera kino baagala okusengula essomero lino wabula minisita Mayanja atapuse etteeka eryakomyawo ebyabwe mu custodian board nti ebifo okuli ebintu ebiganyulira wamu abantu okugeza amalwaliro amasomero gavumenti ebasasula tebatwala butwazi. Ndabye abantu bangi nnyo abava mu region bonna basomedde mu ssomero eryo. Etteeka eryaddiza abayindi lyagamba nti bwe bibanga liriko government installation y'abantu gavumenti ebasasula so tebebaddiza. N'olwekyo kino ekyokukolebwa nti no waliwo abayindi ate abaddiza nze nsuubira nti kyakikipulinga ono bwagambye. Sisuubira ddala nti ate abayindi abali genuine abajja ne basaawo essomero erya public ng'ate nakati likyali lya public ate bayinza okugamba nti ate tusaawo masiki ate tusaawo nakumulala ate katwagala ekyo tekisoboka nga kiva ku oligino gundi eri yasooka. Mu lukiiko olwatuuziddwa obukubirire kyasaliddwawo akakiiko aka State House akagonjoola enkaayana ku ttaka kasooke kakubirize olwo basalewo ekyenkomeredde n'essomero lisigalewo. Kigambibwa nti abayindi baagala okuzimbawo ssemaduuka n'ekifo we baziika ekiwakanyizibwa abakulembeze mu Hoima. Kurungi enkaayana zino ziviiriddeko abaana okukendeera okuva ku 1908 era minisita Mayanja yabagumiza. General Isoke agenda kukola full investigation. Njagala okumusaba wano era bino byonna ngenda bisa mu writing kireme okutwala period esinga ku mwezi ogumu kubanga information yonna eri available RCC ajja muwa meya ajja kumuwa bajja kugenda eri mu Minister of Lands balabe fayiro eyo eyaddiza tulabire ddala ani eyaddizibwa na bano be baani ani eyaddizibwa bano bacupuli oba si bacupuli. kyo kyalekini tuna kutwala omukisa kusiima Minister wa Lands waizire kyalekini yakakamu mulanga gwaitu gwa Hoima Public School kurora nti abantu batungaho obuwerero kurora nti ebintu byona bene bikola Hoima Public omubutayikire byona yabyemereza so tuli tusemerere mnoka bakanga bayije kurora nti omulanga gwaitu kugarukirwemu kurora nti abana baitu bagenda kusoma omutima guli hamu. RCC owe Hoima Badru Mugabi akkiriza nti essomero lyatandikibwawo bayindi era aba Indian Association be balirinako obuvunaanyizibwa n'essomero liganyula abantu bangi. So the minister has guided on how the repossession of the land can start because the public outcry has been that this is a public school, one of the best performing government aided primary school where it registered 100% pass. So the minister has guided on how it can be restituted. Kwa Indian Association Patel agamba tewali gwe bagoba babawaayiriza naye ebintu byabwe era balindiridde ministry ezikwatibwako okulambika. And we are not doing any activity there. We are not doing any activity. They're wrong statements what they are giving. The ownership remains still ours. Okay? The ownership is still Hoima Public School or Hoima Education Society, which is run by Hoima School, which is okay. But the ownership is still ours. Let the outcome come through the ministries. We are going to wait for the letters. Bikonganyiziddwa ekitongole